kati enyo yange yenze Namuju Lydia. Namuju Lydia. Kibuzibu ki obuliwo? Kati obuzibu obuliwo bwa ttaka. Nafumbirwa omwami bamuyita mwami Waswa Samuel Muyingo. Namufumbirwa mu 2007. Nafa mwaka ki? Yafa mu 2024. Kati wayise emyaka ebiri. Wayiseewo emyaka ebiri ng'afudde. Okufa otegeeza ki? Nti oluvannyuma lw'okufa ki ekyayirako? Kati yali tannaba kufa n'alwala. Kati bwe yalwala yakolapusinga, omuntu nga wanaakolapusinga n'agwa eri. Then tugenda mu ddwaliro e Mengo. Era alina pressure? Yali talina pressure. Tetwamanya yakolapusinga bukolapusinzi. Kyemmanyi nti yali anywa omwenge ng'anywa ne sigala. Bwe tugenda e Mengo ne tutandika omujjanjaba. Ne tujanjaba like n'abeera mu koma for mwezi mulamba. Ali mu ICU e Mengo. Kati bwe tubeera e Mengo, baganda b'omwami twabeeranga nabo mu ddwaliro. Era omu dokita wa Mengo Hospital, like we bazaalibwa mu maama waabwe. Babazaala abaana 8. Kaakati bwe tubeera nabo, omwami omu ajja bamuyita Ddaani Sesaazi, abeera Makindye. Aŋŋamba Mama Nathan, ettaka eryo baganda baffe abawala bakomplaininga mbu bo tebaafuna ku ki? Ku ttaka. Agamba lino kubanga bondooza baatuula ne bagamba nti n'ettaka bano baganda bono omwami wange be baba balitwala. Omwami we yazaalibwa abaana bameka? Bo bazaalibwa 8, naye ng'eri ku famire ya Sizaala wange waliyo abaana abalala. Bo bwe baatuula ndowooza meetingi zaabwe eza famire nze gye sitaali. Kati kwanza ne bagamba ettaka gye liri. Kubanga era kwaliko abamu abaali batunzeeko wansi eyo. Naye bo nga bagamba nti abawala bo tebatundangako ku ttaka. Nga bagamba ettaka gye liri tewali buzibu. Omwami baali bakamusiibula we bati nga tukomawo ewaka. Wayitawo ennaku 2 nali ndi awo nga bazze. Naye tebajja bonna, bajja abantu 2, omukulu omu ne Nakato. Nga Lydia konze ettaka liiryo. Kubanga olwedda ono omwami newankubadde yali yakomawo mu ddwaliro naye yali nga takola ki? Ng'era tali bulungi. Ng'era tategeera bulungi era ng'abeera mu nnyumba. Batugamba nti tumuwe obudde nga tumuweeyo n'amakerenda. Oba amakerenda g'Abachina agazza obwongo. Kati ne bajja bulungi nnyo ne tuteesa ne chairman baaliwo secretary. Bo kye baakola ne bafuna omuntu omuki? Omuguzi. Omusuubuzi in fact. Omusuubuzi bwe yajjanga basobolako ttaka lyabwe nga batema olusuku lwonna nga bwe lwaliwo. Olusuku mwalimu ki? Mwalimu matooke. Olusuku era ng'olusuku lw'amatooke. Nga batema naye olw'okuba nti twatuuka ku nzikirizikanya tewaliwo lutalo lwonna. In fact n'ab'ekitundu ne bajja ne batwala emmere kubanga olwedi baali batemye bupaka wansi. Ne batwala buli omu ng'ajja like abantu abamu nga baŋŋamba lwaki wakkiriza kubanga basoma mulwadde ensonga lwaki baabitutte.
Bagamba it's okay. Era bo bennyini ne bagamba tetugenda kola ki kudda. Kudda. Ne bagamba it's okay. N'osigaza wamala ate kiki katukolerewo naffe emirimu gyaffe. Twamanya sente bazifuna batya bazigabana batya abamu nga bagamba bafuna obukadde 10 abalala nga bagamba bafuna obukadde 7 bagamba nga buli omu avaayo n'emboozi ye nga bwobimanyi ffe bino tebitukwatako netubeerawo omwami n'amala n'atereera omwami lwaddengu n'agamba kagamba nga alaba ekyenjawulo kyataalekawo neffe ne tumukakkanya tumugamba ebyo bireke ekirungi naffe tusikolera eki tusigazza naye kati bali bakatwala nga woomanyi naye nange njagala kuzimba nkwagala okuzimba nentambula waliwo eyo mulamu wange aliyo Kabaga ngamba nantekamu emboozi nagamba bazze batwawulidde batutte bakoze eki naye bagenda kola ki bajja kudda twali babiri wano n'omuvubuka gwe nali mbeeranga naye wano eyo gwe ntambula naye kati nga mugambanga badde batya nga batutte tebasobola kudda kale erye wamboozi nga ngamba koona wano nga nsooka ŋŋaano koona nga ngamba otidde bagenda kola ki nga lumanyi byakusaaga bagenda kudda sente bazifunye naye bagenda kola ki bajja kudda oba myaka emeka balidda ffe nga tumanyi nti Kaweesa abeera mu mboozi kati omwami bwadde engulu kati nasanga nga wantu wonna wafuuse biki nanyiga naye ng'omuntu nagamba tutundewo wonna naffe tukole ki tuveewo tugende nemugamba bwe tulinawo interest yawakana essomero tutunda ki taka naye era nayagala n'atunda ku kale paaki naye tumugamba kati kituze weetuli omwami wabeerawo nina abaana mbaweerera abaana bali 3 mbaweerera like omu agenzi kati musiniya 5 asomera Mengo omulala siniya 4 asomera Bugema nomala asomera Midland Bugema Secondary School n'abaana abo nabona sakola ki zabaweerera kitegeera naye tulinawo omulamu waffe ono ali ku saidi yaffe ye yatuyambako kale bamuyita Mama Martin yatuyambako era yatubeerako ennyo temukkiriza abantu kujja kutwala ttaka temukola ki kitegeera waliwo n'omulala omukulu bamuyita Mr. Kaziro kagamba be batubeerako ennyo be batukumaakuma kakati ebbanga bwe lyayitawo omwami n'atuuka n'afa omwami bw'afa ne batandika oleetaleeta olutalo mu lumbe naye ng'olutalo teruvaayo kubanga nga waliwo abantu abawakanya biki bye boogera kitegeera kubanga bamanya yenze yajanjaba omulwadde ate era nze abeera naye kitegeera olutalo ne lusirika kubanga baali batandise okwogera waliwo omukyala abeera awo we naye wa famire yaabwe nayogeragera bingi essomero ligenda kuvaawo biki kino kwegamba ne batandika otutiisatiisa waliwo essomero neighboring school bayita learning center nga bagamba essomero ettaka siryoyo naye ebyo batandika obyogera nga omwami afudde essomero siryoyo naye ate essomero era nga nze abadde alikolamu omwami nze bwe yalizimba ye ebiseera ebijja bisinga badde anywa nnyo omwenge nga nze akola nzadde eno nze akola ki nze registeringa nze afuna license buli kimu like nga nze aliriko kale bwe nakubirako ku balamu bange oyo mukyala Mama Martin nagamba ebyo bigambo byesonyiwe naye kati ng'omuntu era bikuafectinga ne bizinensi era batutwalako n'abaana ne bagenda nga abatiisatiisa mbu essomero ligenda kuvaawo tuliwo omuzadde omu gwe twafuna omuzadde n'agamba yali asooseza wano abaana ebbanga ddene nga mwana we omukulu ali mu P7
Nanga mnenze maddamu baatugambye mbe sima ligenda kuvaawo. Kwanza ani yabagambye babyogeddeyo okuva wasa waafudde ligenda. Era nze ssente school fees mbadde nayisasudde dde eri ku learning center. Omukyala n'agenda ssente n'azijjayo kubanga wano nga wamanyidde like nga omanyire byabazadde. Ne kati ebbanga bwe ligenze eriyitawo kale era nekitu affectinga mu bizinensi nga tukola bulungi ebigambugambo ebingi. Kati bo nga bo family babadde mu kooti era asset za tata waabwe yabeera nnyo mu kooti. Tetugenda mu kooti ffe jjukira tetumanya bifaayo naye ono omukyala ng'agera n'atubuulira. Kati finally omwami yali yakafa mu myezi 2 ko lwennyini omwami lwafa nga lwe twamuziika baatuza meeting nze nalimu monzekka naye nga temwalimu nti famire era baana bakanira wano ku ssaawa zino be bajja mu eyo meeting. Nangamba Nathani tugenda kugabana ettaka lino ebyobugagga bya tata waffe byonna tugenda bigabana. Naye ate ng'olwadde okugabana nga kulyange oba ng'okwagwa kubanga n'abantu ettaka bakola ki? Baalitwala dda. Nze ne nsirikawo nti wayitawo emyezi 2 ng'omwami yaakafa. Naye ndyawo ng'era abantu be bamu okuli oyo Dr. Kavuma kuliko bamuta Namaganda abemperero oyo Dr. Kavuma akola Mengo Namaganda biira ne bajja wano mbune looya waabwe kitegeera bajja ne looya ne tugezaako bakwata ebifaananyi tabakwata ebifaananyi awo waava olutalo ne batugamba tugende ku poliisi ne tugenda ku poliisi. Nengamba tugende poliisi bansibe kubanga nina omusango gwenkoze wano. Ne tugenda ku poliisi. Twatuuka ku poliisi wa osi n'agamba nno omukyala yakafera omwami. Ate mwendaba mwenna muli bakazi. Muwa obudde mutuulenga famire mukole ki? Muteese. Kigamba tewaaliwo musaya osi n'agamba nti sirawo omusango. Kitegeera kubanga buli omu nti yannyonnyola ekikye buli omu nannyonnyola ne tukomawo wano bo ne bagenda tebadda ne batadda wayiseewo akabanga nga tuwulira baguŋŋana mu kooti bagoba letters of administration babaddenga mu kooti bingi kubanga kati ebyo byenkulaze nga bakayanira ebyobugagga bya tata waabwe kale bakabagira letters biki ewayiseewo akabanga ne tuwulira nga bagamba mbu bafuna letters abo abakyala era bennyini abo abajja wano ku ttaka lino. Kati ng'omu omukyalo ono mukwano gwaffe oyo mulamu wange agamba letters za kiki za kicupuli kubanga tewaaliwo omwana wa muyimu yasayininga yenga tewayogera ate nga kikyali ekituufu kubanga ono bba wange tasayiningangako ebbanga eri bagamba nti bagubiramu letters omwami yalinga mulwadde naye ffe bene tutabigendamu kubanga nze nfiririra wano. Kati yali omukyala kyayogera agamba tebalina letters za kicupuli tebaliiko wani yatula n'abalonda. Kati of recently bajja wano naye tebajjanga famire oyo yeeyita looya waabwe ye yajja n'abasajja abayitirivu wejje n'abasajja abayitirivu nga bamu bayimirira eri abalala bayimirira mu nsonda ziri abalala bayimirira ku mmotoka bapaakinga eno nga abalala batuuka n'omusaveya atandika okusimba amayinja baasa amayinja era nga nkubira omukyala nga mugamba
ebitaka byazzeemu era ndaba wano abantu kale nga saagala kwetekako pressure nenekkakkanya nganze omuntu ngamba bani abazze konze ono omusajja ono walugembe oyo yayita looya waabwe omushaga muno okuba omusajja si looya yajja nga wayonera kati lwaki yayita looya nagamba oyo omusajja kwata amayinjo gakuulemu kitegeera mugende ku poliisi kati nafe amanyi tugakwata tugakuulamu tugasuula egojjo kyopima ettaka nga tekuliko wa family ate nga tetubamanyi nabamanya omusajja omukyalo yagenda nga babuuze bavuddewa netufuluma wano ebweru tubabuuze ani abatumye kati ye agamba mbu era dokita Kavuma oyo w'Emmengo yakoze eki yabatumye tugenda ku poliisi nga tugulawo nga tukola statement era nga poliisi ng'etuwa reference tugirina nga tusirika tuwayisewo nozanga wiiki emu oba bbiri nga tuya bagamba mbalina meeting ano batula meeting mbuzi omukyala meeting atubuulira nti balina ettaka ly'essingo lyaki lya family lya ancestral land waliwo mbe yalitunda kati bibagala omusitopinga bawandiike bakole ki lekalekera otunda ettaka eryo nze it's okay kati nze saaliwo nayo last born waabwe bonna bamita mulema najja wano nayita mutabani wange namugamba jangu tugende naawe obuli ebiri mu meeting obeeremu kati nze bwe nagenda okuwulira nga mutani wangamba ettaka balyogeddeku naye nga baliganga aboogerako katono bano bazetegeeza bano kirabika nti balina letters of ki administration kati before all of that nga tulina kutuukawo ffe kasobola abanga batemyete nga bagenzi basimba obuyinja sister wange akola mu land office nemukubira essimu nemuwa block number ne plot number kitegeera namuwa block number ne plot number nakola search nasanga nga ettaka balitemamu buploti ezo 3 sirika nengamba mwono omukyala naga bayitemamu ebyapa babijjawa tebalina letters biki ebyapa tebabiyina webityo namugamba naye ekyo ekitufu bakola ki bayitemamu kubanga tasobola kunnemba kati we bajja wano mu meeting okwogera ku ttaka ly'essingo bamaliriza bano bagezaako laga bano ffe twafuna letters omusango bagusala oyali yatuwaabira yali takola ki taliyo omusango ne bagusala ono omukyala gwe twogera naye ali mpeerera mutama mamatema nti teyaliyo ng'omulamuzi asala omusango era ffe letters twakola kitya twazifuna ti omwana najja n'abiŋŋamba tusirika kati eyo meeting yaliwo ku Saturday I think last Saturday kati wano yali Tuesday nali ndi wano nga bazze nga kyekibaleese kati ng'ekibaleese fact samanya kyabaleeta kubanga ze tebaŋŋamba bwe baatuuka ne basanga ffe nga twasiba dda fensi waka waffe kati nitandikawo okuintimidatinga omwana yegwe wakulabya obuyinja twakulaba katukutwale ku poliisi nze kwe kuvaayo kitegeera nimbagamba nga muntu abamutya ku poliisi twayita wano poliisi nze nina ne statement ku poliisi era poliisi yatugamba tugakuule nagamba tusobola omusiba kunzi temusobola musiba kubanga nti mwajja opima ettaka nga temutugambye mwatugamba luvannyuma omwami yawa bakyala kwe kwecwacwana ne baddeeyo ne bambuka ne bakola ki netubeerawo aniya kaye nga bagamba mbu twatunze kitegeera twatunze ettaka kubanga twasibye fensi awo maze twatunze ani yatunze ettaka tetunaba kutunda ku ttaka
kati bagira awo naberanga abakakkana ne abakyala baali bagenze ne babayita ne babazza kati ono ettaka likyaliwo wano wonna weewati musobola ofunawo eki kati finally lawyer namuleeta nalambula ettaka lawyer wange nagamba nti gwe babeera bazze gwe bagambe nti nga balina ekyapa bakuwa ekyapa kyo ekyawaka n'emizigo gyo kati emizigo baali tebagimanyi nze kwe kubagamba mumpe ekyapa nga lawyer bwe yaŋŋamba ekyapa ky'emizigo kati balaba emizigo kale nga wamanyirira omuntu nalagirawo fitina fitina n'agiragirawo kakati ono abeere n'eri fane tuli luddawa biki ne bogera ebigambo byali bingi ne bagamba ono mazeyo emyaka 18 tosobola kungamba nti myaka 18 isina kyenkoleddewo kitegeera oba baali kati mwali mwateekawo nga bakuumi nga ki awo ne basirika kali mu kusirika ennyo inagamba lawyer kakati tugenda kuwa emizigo eri ffe tujje tusale awaka tutwale ewaka baika olujja lwewaka balutwale batuwe emizigo ne bagamba byonna mu byogedde olujja luli waluno emanju wakati awo era nga batiisatiisa abaana kakati mugenda kubeera mwakolera bwereere kubanga nze nja kujja wano Dr. Kavuma nze nja kujja wano nga sirabawo ttaka nze ntwala awantu awali ettaka wendiraba wenzija odditwala kubanga nze wano bampawo eka y'ettaka ate sigirabawo kitegeera tugamba kale kyangu kati mu bufunze byebyo kati essaawa zino gwenga kiki wemulugunyako essaawa zino anti nze kati essaawa zino tulinganga ababuliddwa batuyamba kubanga wakati awo waliwo omulamu wange yaddamu nakubira mutabani wange omukulu namugamba mbu tuyise meeting ya family ne kati nze sola yisa meeting ya family kubanga zisiri wa family yaabwe bo bennyini abaaliwo nga tugaba ettaka nga bagaba ettaka bo bennyini bajje bagonyole ensonga zino kati ani akwesimbyemu ayagala okugoba wano oba okutwala ekimu ku kitundu kyo Dr. Kavuma owa Mengo Hospital kubanga ye ya claiming ambwe batula meeting yaabwe bagaba buli omu n'afuna eka naye eka ye teyagifuna ye bwatyo bwagamba kati ayambibwako abalala bali abafamily eri endala abasatu Namaganda Mutale ne Birabo ne lawyer waabwe bwatyo bali era yagambira ddala ye watalabewo eka wagijja yagenda kujja anonye eka wonna wagijja agitwale kati gwe essaawa zino kiki osaba nakyo kyoyagala okuyambibwa mbadde nsaba family weba yeremereddwa kubanga bba amasomo bagamanyi nebasirise gavumenti eveeyo ennyambe minisita w'ettaka aveeyo ennyambe minisita Mayanja baveeyo banyambe kubanga nange nina abaana ate abaana bano nze abaweerera Katonda asomera Mmengo nze amuweerera bonna nze abaweerera kitegeera nasomera Mmengo yatudde sinyafu Nathani Mulema nze amuweerera from beginning nze amuweerera kitegeera Dr. Kavuma takwatangako wadde n'ekikumi mbona akituwa wano ate nga yennakamya oli waswa oyo yennakamya yennyini yatulagirawo omutima omubi from the beginning kubanga n'omwami niwe yali mu ddwaliro oyo yennyini oyo Dr. Kavuma olunga olusaba ssente empitirivu yavayo n'agamba mama Nathani waliwo olugero lw'Oluganda nanyini mufu yakwata awaabwe nyo olinawo ssente ki meka ng'ekitegeeza ye tebimukwatako
kitegeera kati mbadde nsaba ab'obuyinza bajje batuyambe kubanga ffe situlina ssente za kuteeka mu misango kugenda maaso mu makooti zoroyo yatugamba tugende mu kooti neze sawa no sirina ssente zigenda mu kooti. Yes. Kati yoyo kavuma wali otuddekoko naye situlangako naye awula twayogeddemukko wano just era bitonotono oyogera naye ku simu tugeranga naye ku simu kubanga wabadde maaso ku maaso bwe bazze kubanga waliwo omukyala Mutannamaganda yavuddeyo n'agamba nti naye ye Ruth bagamba mwatunda wano ettaka ekirungi kati mama Nathan wuuno atugambe era ne Nathan mutabani wange yali mu meeting yagamba Dr. Kavuma baatunda ettaka era naye wakana nagamba zisitona nga kuki ku ttaka ibatobagamba kati bano we baatunda yiika mmeka kati awe sola kumanya kubanga baapima bupimi byali byaki bya lukuba ffe twabalaga kitundu nti mugende mutunde lindako ettaka bugazi tiuza bugazi baika zaliika 8 n'akasenyi kati gwe nosigazaawo yiika mmeka alonooze sola kumanya naye nga zirenga oba eka 2 kusinza nga bwendaba wano tetwapima mbuuna tute eka mmeka kitegeera twapimanga bupimi wali free naye ffe wano twakaanirawo bukayinizi bannaye mutuleke kubanga omuntu wangalidde we bajja okutunda bali bagala kutunda paka ku ssomero tegeera n'olujja lw'awaka lwonna balukole ki balutwale naye nze ne mbagamba bannange tuli ba famire emu ate naffe ono tuwangaliddewo kitegeera mutulekereko ettaka erimu era nga olwokuba nti twali ba famire ne bakkiriza ne bagamba katukole ki katubalekera awo Lydia. Kati kyenjagala okutegeera omugenzi oba taata baawo babazaala abaana bame babazaala abaana babika muki mutaata waabwe mu maama baana 8 bone babawa wano bo we baatuula ne bagabana wano kati abaana bonna baafuna kakati ekiera kyali waabwe kubanga babawa wano ne babawa n'emmengo gye nkugambye ne babawa na wali Kabaga abaana 8 bokusinzira opeplasment gye naluteeka bokusinzira we baatuula bo nga bwe bagabanyamu ebyobugagga byabwe kati ne bbaawo yafunako eri oba teyafuna naye yafuna wa Kabaga kitegeera nnefe olwedde Kabaga nga tetulabayo ttaka ate nga bya ntalo ne tugamba ffe tetwagalayo naye waliyo naye abaliyo kategeeza gye ettaka ly'e Kabaga teririyo eriri erya bbaawo ffe okusinziira nga bwe nalaba teririyo ate tetulyetaaga kati abo abaliyo bakole ki babeereyo era nze nenta n'opinioni mu bo nti bannange ffe Kabaga situwagalayo gye mwatuwa n'emmengo waliyo kalina flat naye tetuwagalayo mutwaleyo ffe mutulekere wano bwe tulina interest bwe twadevelopinga era yali opinioni yange kati kitegeeza bwe kibanga kyekyo nti omwami wo yali abeera wano ate nga baagabana ebitundu 3 ebirala lwaki tebabitwala eri ne baleka wano ati naffe kitwebuuza kibatatubuulira kiteba ate nga tewali muntu n'omu akayanira wano okuleka Dr. Kavuma ate nga talinaako ku baganda ba bba bange gamba balaga nti ajja akole ki atwalewo mu lwatu unless nga bali eyo mu background kitutamanyira nga omanyi entawe kakati ate abamuyamba be bali abagamba bafuna letters kubanga naye kwali ku letters we bali abantu aba bana
be bakaayana ennyo ne looya waabwe Mr. Walugembe. So kati kyekiriwo. Poza erinyo gambya. Nze Namujju Lydia. Soko tuwulyemu kwa kuyobugagga taata wammwe oba jjajjammwe basezaalawo be yalina bakyala bameka abaana bameka. Kale byo sibimanyi nnyo. Saagala nnyo byogerako. Naye nga kyemmanyi ne bana ebyobugagga ebirala. Ate tewali siwulirayo nkaayana. Kitegeera. Naye wano balinganga abajja okuyiikiriza. Ate bajjawo. Mbimanyi ebimu kubanga balina emperere, balina ebbamba, balina makindye. Ebimu mbimanyi. Naye saagala nze byeyingizaamu. Kubanga ebyo byabwe ate saagala eyo ntalo. Ndi mukazi najja kufumba. Yeah. Manga mwabisudde. Anjira nkuteberera kweli. In reference ya police. No, tambo. Abaami bajja ne batandika okusimba obuyinja. Naye nga tebatubuulidde. Bwe basimba obuyinja tukola ki? Tugenda ku poliisi. Kati nazimba ekikomera kino kubanga naye njagala kwetaayizaako wano waka nkola fensi awaka. Oluvannyuma nga bazimba batandika okusimba amayinja. Kyekyanzimbisa ekikomera kino. Kati abantu bano baagabana eri wansi gy'olengera amayumba yonna ne batundayo. Naye ne kyamaani yaliwo kubanga yesayinanga endagaano. Kati saawa zino kino kye kitundu ekyali kyasigalawo. Kati bwe bazzi baagala batwale bonna obweki eri etoyi y'essomero gye tukozesa ffe. Toyi yaffe n'awaka gye tukozesa.